Alya ebikunta ebyensiri talinda bijanjalo okugwa minyololo bw'ati atandikirawo okunoga atera aseruza amangu ddala ng'emmere esowodde ku ntawumba. Bassebo ne bannyabo, olugambo luliva ekyaggwa emukono eyo lwe lulisa abakunja entubiro. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'e bannange nzize galabagane anti bagamba agalabagana gatyaŋŋana agamba ajja ne mugema. Bassebo ne bannyabo, ntuuse n'akanyomero kaffe kano akayitibwa eddagala ly'Abaganda. Akanyomero kaffe ak'olunaku olwaleero kakutuusiddwako omukyala Evelyn Baagala, muzzukulu wa Bitundu ng'asinzira Washington mu ggwanga erya Amerika. Bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza ntuuse olwaleero ku kitooke kino. Ekitooke kino kiriko eddagala era nsaba mwenna mumpulirize muntegere agatawulira vvumbe. Mu kitooke kino Nazzikuno kino kitooke kiganda era kyalegamangamu amazzi mu lugogo. Olugogo ne ruzimbanga w'olaba luno olugogo we ruzimbye. Naye amazzi agaalegamanga mu kitooke kino lyabanga ddagala eri abaana abafuka ku buliri, kubanga bajjanga ne bafumitamu oba akambe, omwana oli n'akuba omumwa ku kitooke n'anywa amazzi ago. Wabula bwe mbadde nkola okunoonyereza ku mazzi gano mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo, omwami omu yantegeezezza nti ge gaayitibwanga Nawolovu kubanga gazimba mu lugogo lw'ekitooke. Wabula oluvannyuma lw'ekyo njagala okukakasa omwana bw'aganywa taddayo kufuka ku buliri. Ate bwe nabadde mbuuza abakadde abamu naddala abamanyi ku by'eddagala, bantegeezezza nti era omwana oyo akomawo olw'eggulo olwo, buli lw'eggulo ng'afuuyisa ku kitooke kiri mwe yanywa amazzi. Omuntu asomesa okutuuka ano n'anoonyereza asaana ki woba gwe asasulira abakola? Nsaba munsabire bwe ndiba nkyassa kubanga guno omutwe sirina ngalabi. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e mbawadde ekikolo n'eddagala mu kanyomero kano akayitibwa eddagala ly'Abaganda.